Nena nze manyi kusinga nyimba zedda. Abantu bye bayimba ebyedda, music alina storyline. Music gw'owuliriza n'okuba ekifaananyi. Music gw'owuliriza n'oyiga. Naye ennyimba z'ennaku zino ebyaddala nsi mu kuzalawa. Just nsaba abaana bakyuseemu. Bayimbeko ku message, oyimbeko ku Land Road ngeri gyayisaamu abantu, oyimbeko ku Dokita, oyimbeko ku Love. Naye abantu bye bayimba bimalamu amaanyi kati. Naye ate tebabulirwako, bo bagamba gobanga ayomba. So njagala nnyo okubabulira nti bannaye bwe mulira ennyimba ezayimbibwa edda nga zikuba olwaleero nga bw'olidde eza Irene abantu ze bayimba baluyimba ng'olupya naye nga teyaluyimba 15 years ago. Look at people like Afrigo Band. Basemayo kuyiya ennyimba 50 years ago. Abantu ze bakyazina, abantu ze bakyayimba ne zina message speed control. I mean, owulira ennyimba ng'olina message gy'ojjamu. My appeal to the young ones, bayimbe ennyimba ng'oli ayinza oduyimba n'aluyiga, bamala oduyiga n'afuuka oluyimba olwo. Oluyimba ne lubuulirira. Ennyimba za feeling bwe ziwuliranga nga zibuulirira abantu. Ennyimba za Sebatta, ennyimba za Chameleon. Bw'owulira Chameleon ng'ayimbye Kuuma Obwesigwa, ddala ne bo papala Kuuma Obwesigwa. Bayimbi b'ennaku zino balina ekintu kino, tolimba lwannyumira kandi oyimbe buyimbi. Njagala babuulira. Ffe tusomye ku mateeka. Actually next month ngenda South Africa okubya copyright era. Copyright erina okubeera ng'eri amended mu Uganda. Abantu balinategeera nti okoppola oluyimba lw'omuntu n'olimbamu oluyimba olulala musango. Tebakimanya. Olina okufuna olukusa okuva mu famire edde omuntu yafa. N'obagamba bannaye mbadde njagala kuyimba kayimba kano kankutta mu babiro. Bayinza okugamba mbu ezo ennyimba twaziyimba zituyambe obulamu bwaffe bwonna. Gwe n'omalaga kayimba. Okukufuuka musango. Era nina kubagondera abeetondere alabe nti ekikiggwawo. Singa okenda ku makya ng'omwana azzeemu ndigida straight mu kooti oba for you yokka omuntu yena okuddamu ennyimba zo? Ebisinga byekola byokka. Bw'omala galuyimba oyinza okuba ng'onoonyezza obwavu bwo. Kuba kati oli gwe basabye ebisatu kiringa nga just ekituuza. Just this is my message to the people. Toyimba bitali bibyo. Bw'obanga oyagala obiyimba genda onoonye nannyini byo. Omulabe, omusasule. Waliwo ennyimba z'akadonkamu ze twasasulira era abayimbi ne baziddamu nga Bashiba baddamu ennyimba z'akadonkamu naye n'abakadonkamu abo twabasasula essente zaabwe kati twabadde tukyali awo ne AI nejja. Watandise okuwulira nga abantu babayimbisa nga si be bayimbye. Twagala tutereeza amateeka ago abantu bayambibwe buli omu afunemu.